bwetwogera kati nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ate ensonga zimufuukidde enzibu ennyo era nga Ssaabasajja Kabaka waliwo akatambi akafulumye Ssaabasajja Kabaka ne kammalako enviiri ku mutwe bw'atyo n'asalawo okuwummuza omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga wondabira njogerera bino ebya Katikkiro Charles Peter Mayiga si birungi. Ssaabasajja Kabaka ategedde pulaani ye gy'abaddemu ne Mwami Museveni ey'okumalawo Obuganda. Era baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza n'obategeeza nti si buli akwesembereza nti aba alina kyakwagaliza. Abantu abamu beefuula abatulesembereza kumbe babaako byabwe bye bali mu kunoonya. Naye mukwano gwange muganda wange twongera obajjukiza nti Katonda ng'ali wamu naffe, Katonda ng'atukwatiddeko, Katonda ng'atukulembedde, Katonda ng'atusaasidde, Katonda ng'atwaniriza mu maaso ge. Buli kimu kijja tambulira ddala bulungi era buli kimu kijja tubeerera kyangu. Tulina okukkiriza nti bonna abalina pulaani embi eri obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bonna tujja bafuggaza era bonna balifuuka lefuma mu ggwanga lyaffe. Uganda yaffe eddemu etambule, Uganda yaffe eddemu gunde olwo omuntu asobole okweyagala. Tulina okukkiriza nti abantu bano abakola ebikolwa bino nga babikola olw'omuntu omu batume era tukkiriza nti yenna abatuma ajja kutuuka akijjuse era ajja kutuuka ategeere nti eggwanga lino si lirye, eggwanga liriko bannannyini lyo era bannannyini lyo bajja tuuka baliddize. Ayinza olowooza nti ategeera, ayinza olowooza nti wano buli kimu yamala okitwala, naye twongera omujjukiza nti bannaganda bategeera. Saba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'Obwakabaka kubanga Omutaka ono we bamu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda. Kubanga Omutaka ono we bamu ku banjigiriza ebintu bya Buganda babiyigiriza mu kimugwira mu ki mukyalina kye mwagala. Waliwo Omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda, waliwo Omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda. Nze nali mbagambyeko nti nasomera wani, waliwo essomero banjigiriza. Waliwo Omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda. Bakuzaala oli Muganda n'okulanga oli Muganda ng'omanyi obulombolombo, empisa n'ennono era ng'oli mujjumbize mu buli kimu. Ebisigadde tuyigira buyigizi ku bakitaffe, ku bajjajjaffe. Era bw'obanga oyina omutwe ogukakata okukwata obulungi, nazzi kuno baakusiganga n'okusiga mu mbiri oba mu bigango n'ogenda n'okugukira ku mulimu. Kati ono mbagambye guno omwaka ngufundikira naye. Buli muntu alina obujulizi obulaga obuguze obutunzi ebikolobero byonna ebiri mu maloboozi mu biwandiiko bimpe mu kabokisi kange. Ngenda kuva ku musajja ono ku mwaka guno nga buli Muganda yenna ekisigadde kweserawo ky'olina kukola. Mutegedde omugavendo gwa yamuyigiriza eby'Obuganda. Abiyigirizaani Abaganda tebatuyigiriza bya Buganda. Tuzaalibwa tuli Baganda ne tuyigira ku bajjajjaffe, ku bakitaffe. Bwe tuba twagala okuweereza ne tugenda mu mbiri ne tuyigira ku mulimu nga tukola. Mukitegedde kankabaddiremu saagala omanyinze muno butemuyinza okuba omwabulaidde nenze nkola kye bayita okuddamu okulambulula obutandule mbutegeera bulungi nnyo. Ekika ky'Olugave Grace Semakulandugwa atawanyizibwa ekirwadde kya Kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace Semakulandugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubi 3 Makindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era yaniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave. Bw'ati agenze butereevu n'asisinkana Omutaka Ndugwa abadde amulindiridde.
mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde Omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka, okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okugyawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo. Ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti Omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kye ki, n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka. Kubanga Omutaka ono ye wamu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda. Wangi? Era abamu balowooza nti mumanyi nnyo Oluganda. Maama. Video njikumye wano nduyita olunaku omwaka guweddeko oba video nyinzo njikomye wano mu ddakiika zino oba ziri mmeka? Zirya video njikomye wano oba mwewandikire mu video njikomye wano oba Bana muwandika omukome video njikomye wano ekome wano tugende tunadda ku lwokusatu video njikomye wano oba Aisha nakishu isagala oseke video njikomye wano tuveeko video ekome wano tugende nzoza video ne bwekoma wano kale ekome wano sebo Kisitu Mavini agembo video ekome wano kanka bazanyire mukawulire mujja mwenoonyeza mweke nyini mukuba emiggo kale kanka bazanyire mukawulire bulungi nnyo mu bigambo bye Kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Semakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa akomesa obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace Semakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era yaniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave. Bw'ati agenze butereevu n'asisinkana Omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde Omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka, okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okugyawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo. Ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti Omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kye ki, n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka. Kubanga Omutaka ono ye wamu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda. Era abamu balowooza nti mumanyi nnyo Oluganda. Ngezaako nayigira kuwoona omukulu. Omudammula yeebazizza bonna abajjanjaba n'okubeererawo Omutaka Ndugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu. Abali okumpi n'Omutaka edda mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi ky'ow'ekitiibwa Jones Kyazze agira n'ayitako wano n'abalala mwenna.
Sikamaze kuba nyinza okunyiga n'empita mu ssimu ne mugwako mu ddiiro waali ne mutuga butuzi. Nyinza okuyita mu ssimu ne mugwa mu bulago ne mutugira waali awo. Mutuononedde Obuganda, mumanyi gye mwava, mutwesibyeko buli kimu kyonoonye, nze kasita nakulaba nga okola ekikolwa kino. Kansooke ngende wano. Kasita nakulaba nga okola ekikolwa kino. Kino lindako. Kasita nakulaba nga okola ekikolwa kino. Namanya nti tetuyina we tugenda kudda. Vidiyo erirudda wayye. Mpemu eddakiika emu. Kasita namulaba nga akola ekikolwa kino. Ya Mukasa. Ekasanje. Gombola saba wali kukoto. Ebuddu. Ndi muzukulu wa Michael Lukabazi. Ndi muzukulu wa Bakawonga. Ndi muzukulu wa Kyawalyanga. Ndi muzukulu wa Mayiga. Ndi muzukulu wa Namugera Kakeeto. Ebbali mu Buddu neddira mutima ndi muyanja. Wali wa mutima. Nze nfubira Kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya. Mange wangabi muzukulu wa Nsamba. Rwanda Mwokota. Nzizo okulambula omulimu guno. Bwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14. Naye nga emituufu giri myaka 10. Lwale twatandika ku nnyumba eno muzibu azaala Mpanga. Nawera okumaliriza omulimu guno wamu n'abantu Kabaka be yankwasa. Era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda okulambula ng'omwaka gwakatandika. Kyendiko kyentuuseeko. Era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo. Mu Luganda olw'ekiyita mu lujja teri muntu agenda ku malaalo gatali geewaabwe n'atandika okulimako wadde okwogererako ebigambo byonna eri abo abaawummula. Nga babagambye nti ye Obuganda yabuyigira ku jjajjaffe Ndugwa n'Oluganda yayigira ku Ndugwa. Bw'atyo yagenda mu masiro g'abassekabaka abaawummuzibwa e Kasubi n'ayimirira ne yeesimba Bwantoogo n'alanyiza mu masiro era nga alanyiza ddala n'obubone obulaga okulanya ng'okulanya kuno olanyiza mu maaso ga Mukamaawo ebikonde bino ebibiri nga byetunuliganye ku mukono ogulya n'ogutalya. Ssebo Wasanya Kawu Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda tebabiranyiza ku buwummulizo bw'abassekabaka, babiranyiza mu maaso ga Kabaka ali ku Namulondo eyakwasa Ddamula. Kati bwe kirabika ali oweereza mizimu mikadde. Ekyo kyonna kikulaga bulazi nti n'abakusomesa baakutomeza. Obubonero buno bubiri ng'olanya obanga weewera tobwewerera bassekabaka abaawummula. Obuweera mu maaso ga Mukamawo Kabaka ali ku Namulondo ne kati wakozesa obubonero obubiri obw'omukono ogulya n'ogutalya n'otandika okuwera. Kiraga Kabaka weddemu. Abanansasula ezange ez'okujja Abanyarwanda mu Buganda n'okubalaga we bali muzangu yeeko nga sinnava mu nsi muno. Ebisigadde tujja genda mujja tegeera ensi bw'etambula. Nabagamba ekiwolo kikwasa ngalo bugubugu si muliro. Lwaki Buganda bagidibaze baani abagiri mugitegedde bulungi nnyo. Ebirala bijja kujja eyo kanzireyo mu akayivu yange eno gye mujja otegerera ebirala mpola mpola. Gye mujja otegerera mu akayivu yange eno mpola mpola gye mujja otegeera. Wetwogerera essaawa zino omwami ono y'omu ali mu nteekateeka
egamba nti ekiba kibe oba ekijja kijje ye tava Mmengo. Kubanga buli muntu yenna agezezzaako okutuukibwako nga yeebuuzibwako omwami ono afuna butya bwafuna amawulire okutiisatiisa abasajja Abaganda badde basigaddewo. Nga bwe nabategeeza wiiki ewedde nti jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Kayiira Gajuule ali mu kutiisibwatiisibwa n'okunoonyezebwa ng'omukulu ono akikola, n'abala abataka abanoonyezebwa era nga bayiganyizibwa mayiga ng'asuubira nti abasajja bano be bali mu kuwa Kabaka amagezi olw'okuba nti abasinga obungi baali ababulookinga nga tebasobola kufuna access ku ye, kati ali mu kubatulugunya. Era ne bategeeza nti abantu bonna abadde balina obusobozi okubeera bakatikkirwa Buganda basinga obungi baatisibwa kiisibwa, abamu ne batuuka n'okulusulamu akaba lwa mwami ono. Nakati we twogera ali mu nteekateeka etiisatiisa n'okukola buli kimu ekisoboka, kubanga emirimu egyamwe bwe gimu teginnagguka. Gamba ng'okuwaayo olubiri ewali Yoseri baabulwa, gattako akayanja, gattako obuterekero bw'Abassekabaka wali mu Masire Kasubi tannabiwaayo, n'amataka g'embuga agasinga obungi. Kati kwe kupapa kwalimu essaawa zino. Naye Mayiga nkugamba ekigambo kimu. Wandizze Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse. Kubanga Obuganda si bwa jjajjaawo. Nyongera okutegeeza nti ffe abaazaalibwa mu Buganda era nga tuli Baganda abataliko wadde nti tubuuzibwako. Obuganda mwoyo, Obuganda bulombolombo na nnono, wattu tebatusomesa busomese, tuzaalibwa nabo. Gwe abakusomesa ne bakusomesa n'Oluganda. Tulaba muttu nga weeye amanda mu z'abakadde. Ebisigadde obungi ojja bisanga nga si byangu. Mu nteekateeka Namutayiika omwami ono gy'alina, ayagala kulaba ng'enteekateeka ye eri enkadde gye bajje batambulirako. Omanyi enkola y'abaana Abanyarwanda balinga buno obumese busite bbole buva e Japan bujjira mu bufiriigi. Kakulya kakufuuyirira olime okutegeera nti kali mu kkulya. Wetwogerera essaawa zino ekikkoowe kino kye mulaba n'akasiriikiriro akaliwo kalwanya eminya. Akasiriikiriro kano n'ekikkoowe kiriwo kirwanya eminya, kyova olaba nze sisirisa mu lunyago lwange lwakujja ku exposinga musajja ono. Mu ntuula ze batuulamu ne mukama we Yoseri Munyarwanda munne bagamba nti muzzukulu wa Kayiira Gajuule Kyagulanyi Ssentamu atuula e Magere n'Ekamwokya ssaako n'Ekavule ne mukama we Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bayimiridde mu nteekateeka zaabwe ez'Abanyarwanda ez'okufuga eggwanga na Bukimba kitwale. Enteekateeka zaabwe ez'okubatta zikyagenda mu maaso, y'ensonga lwaki olaba nti ennaku zino yeeyisanga eggala essajja takyava ku mikolo, tava mu mawulire nga bw'akola enteekateeka ze. Era bwe twogerera omwami ono mu meeting ze yalimu bwe yategeeza Abaganda enkwezenge n'abo abayita Abaganda mannya oba Baganda mannya abali mu diaspora oba mu nsi z'amagulumeeru. N'abategeezaako nti tulina ebituziyiza bibiri, okuli gwayita nno mumpulirize bulungi nnyo, okuli nno gwayita Ronald, tamuyita na Ssaabasajja Kabaka oba mukama wange nno, gwayita Ronald ne Kyagulanyi nti bayimiriza enteeka zaabwe zonna naye balina okuba nga bavuddewo. Era gwasinga ennyo okwagala aveewo ye muzzukulu wa Kayiira Gajuule Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja tegunnatuuka. Bino byonna bye mwalabi byabaddewo omwami ono abinamu omukono era agenda akuba amasimu mu nkwezengeze ezimu ezirina amannya abayita Baganda mannya ng'abategeeza nti ku kizigo ensolo kweri bagende mu maaso okukola enkwezengeze abo. Naye ffe tetulina buzibu, ekiwolo kikwasa ngalo. Era ne nkugamba nti g'amazzi wattu gakulukira gye gaali gakulukutudde. Naye munaagamba nti mwagala kujja abantu abo babiri mumala bya mu bulago, olw'ensonga ate ejja kuvaayo abazibu ennyo nga tebaagala kumanya n'okusinga ne mwagala okutta. Wattu wasaanya kalo Charles Peter Mayiga bwe bakuwaana okudduka ne toyita wammwe oba toyitawo opangisa, ky'oyagaliza muka kitawulo kitta nnyoko nsibambye edibya mutere. Nandikugambye nti Obuganda engeri gye bakusomesa obusomese n'Oluganda nga bwe tukutegedde wandibadde otambula bulungi nnyo nga Maguja esanyukidde mukama we bwetenga omukira n'okwata obuntu bunoova mu Bulange Mmengo n'oddewo Mmengo obudde bukyali kubanga yakwawula esiridde. Wetwogerera Abaganda bakutegedde Obuganda obutunze naye jjukira ettaka lya Buganda terisituka teritambula, bamagulumeeru baalyereegamu era baalemwa. Njagala okukujjukiza obuvumu Ssekabaka Muteesa bwe yalimu okulya endagaano ng'ensi y'abajjajja bagitwala
tolowooza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gy'atudde essaawa zino takulaba, akulaba, wabula alina ekigambo kimu ky'akoza, kiri ekigambo kimu, kiri kirabo ekiti. Akuga nti buli kimu kirina obudde. Yinyongombo ejaga buli kimu kirina ki? Buli kimu kirina obudde. Era wattu n'akugamba nti mumuleke buli kimu akikole, bw'anaakoowa anaatugamba olw'ensonga ye kati mwenna abamanyi bulungi nnyo talina kuba mwanjulira kubanga mwenna abamanyi. Wali obadde kaawo n'okola effujjo mu bufumbo bwo naye nga Nakabutuzi akusiriikiridde nga ne buli kyoyagala kyonna kikuwa nga bw'okyagala. Bw'oba olimu akatoola otuuka nawe kuba mu mutima n'obuuza owange Nakabutuzi nkoze ebikolobero bingi naye kiki nga tokyuka tonyega tolina kyokola. Kati abasajja abasinga beebuuza naye ateebuuza n'agenda mu maaso n'okukola ebikolobero. Wattu Nakabutuzi atuuka ekiseera n'agamba twawule entamu. Era ogenda okulanga Nakabutuzi akutte akatandaala akake akatadde mu kisenge ky'abaana ab'obuwala nga gyabuyiwa. Olwo ng'otegeera nti yakwawula esiridde. Eyo embeera yatuukawo dda lwakuba nti munnange mwabaaka bano mulemerako mulinga amasanda ga ffene tegaawukana na kambe na mimwa na ngalo era otera amafuta gejjako. Kati yembeera gye mututaddemu naye njagala kugamba muganda wange ye nkuyita muganda enkuyita ntya ngera kutegeeza ekigambo kimu. Linda Kiggwe wattu afumita mboobo n'ekita ekitava ku kisengejjero kifuuka Wankindo. Mu byonna byoyagala wandibadde olekuliranga obudde bukyali. Amaanyi g'olina n'ekitiibwa kiri mu yafeesi eyo so si ggwe nga ggwe. Olunaku lw'onoova emmayinga awo lw'ojja otutegeera nti wattu wali tolina ky'olina Mukama wo yenna nnyini buli kimu. Nkiddamu olunaku lw'onoofubutuka mu ofiisi awo obanga ovuddemu nga nabo gisi mufungize lw'onootegeera nti olina ky'oli. Ate obubonero bungi obukulaze nti olina okuva ewantu awo wabula onoolema kuba sabbiiti ewedde mu nkuba bikokyo eyatonnya nagikunnyonnyola ebikolwa ebikoleddwa ku Buganda n'okwagala okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'entuula z'otuulamu okusala entotto zonna okumusaanyaawo. Ze zimu z'entotto Museveni kennyini ono mukama we ze yatuulamu ne mukama we Obote n'omugenzi Idi Amin Dada ne basalawo okulumba olubiri ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano 1966. Empewo n'enkuba bikokyo bwetyo yatokomoka naye kyeweerabidde buli yakola ekikolobero nakati waali yamanyeewo. Naye naawe mu kabonero ke kamu akaakujjidde mu buufu bwo ne kakwolekeza olw'obutayiga era olemeddewo okyakola enkwezo musaanyaawo ojja kifuwa ng'okizza munda. Ojja kifuwa ng'okola ki? Ng'okizza munda. Amannya ge ye Mutebi atebuka buli kimu. Amannya ge yani ye Mutebi atebuka buli kimu. Otambudde ku baganga n'okola bye kyetaagisa okuganga entebe eyo ne munnange obuganga obutuuka ekiseera ne bugangulukuka era kati oli mu bbanga. Obuganga obutuuka ne bugangulukuka kati oli mu bbanga. Buli ffujjo lye mukoze mugenda ddisasulira kubanga akalina abiri wattu otega kalaba. Ate n'akanaakulya akamenvu munnange kajja keesesanga ggwe naye ekirungi munnange Linda Buzibe teyatuuka. Ekirala mu Buganda tulina ebintu bingi nnyo bye twenyumirizaamu byebiriwa. Ekisookera ddala twemanyi era twetegeera. Baakusimbanga ekitooke kya Nakitembe mu Buganda tebikyalabikira byaggwamu bwotyo nawe ogenda okuyita ng'ogenda kubanga abaakulootako mu birooto ne balootololwa ebirooto byabwe wattu ebikolwa by'okola bye byali mu birooto ebyo ate nze mbigamba abantu naye obudde bugenda kutuuka nga tokyasobola. Jjukira ebikolobero gw'obikola olwaleero bijja kubbulukira mu baana b'abazzukulu bo
balyewuunya kiki kyobaterekera nekyobalekera ku mmeeza. Kale mubufunze njagadde okusaba mu butongole program Embulimbulange Mengo njikomye wano tujja kukwatagana ndowooza no program Embulimbulange njala gikomye wano ngire mu politics general politics naye ku Sunday gena kuzo mwezi lumu sijja kusobola kujja mu program Embulimbulange Mengo njala bagambirawo in advance olw'ensonga nti ennaku z'omwezi lumu buli mwaka mba nzijukira amagenda ga Nakabutuzi eyambutuza ku nsi kuno mba sisobola kujja kukola ku lunaku olwo ekyo kibadde kalombolombo nannono mu bulamu bwange bwonna nti nga buli mu Desemba sibaako kintu kyenkola mbeera waka nga mpumudde. So ku Sunday temunsubira nga lumu nja kujja tisijja kubeera kubanga nja kuba mpumudde nga ndowooza n'okwekubaganya mu birowoozo nga nkungubagira maama wange myaka kati gigenze nga wumudde so sirikola yensonga lwaki mbagenda nti ku Sunday jja sijja kubeera mu Embulimbulange Mengo nja kuba nzijukira mu lunaku sirikola n'oba oyagala otya. Kale program Embulimbulange Mengo ngikomezaawo kati katugende mu general politics tutandike buli mukwata papula ne kalamu. Ndoza kansooke ne kasecurity alert kano nkayise wano. Omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kana akawo kano kasecurity njera kakuweereza nga bwe nagamba nti Yoseri amala obudde ng'akulowoleza butya bwagenda okusaanyaawo era tatudde. Wiiki eno ewedde gye tukuba embaga gye tufundikira nze nkuwa abatamanya nga bwe bakusindikidde nakati nze nkwongereyo omu kasecurity alert. Bakusindikidde omutamanya ngamba omulala nga Sseemwa yamusindise okujja okubanga akutambulirako era ng'omuvubuka ono ekifaananyi kye kino amanya nja gafuna oluvannyuma naye nga Sseemwa yamusindise ekifaananyi kye kyekyo. Ne gurupu ye gyagenda okubanga atambula nayo bagenda kuba atambulira mu kamotoka ka Nadia. Akamotoka kano ka UAT 220H mpozi nga banakyusa kakyuse. Mr. Eddie Mutwe ne timu yone kuma president ne makaga president omulabire motoka eno ya kika kya Nadia UAT 220H omugira birange eri ku convoy obesaze wa president bwatu wonna mumanye nti erimu abatamanya ngamba ngere y'omusajja oli omusajja gwe bayitaani atambulira ku president mukimanye omanya nti eno yemu kuzo ku motoka manyi Sseemwa ine motoka nyingi nnyo ezitambula nga zirondora president ezimu ku motoka ya kika kya Nadia egenda kubanga emutambulirako omuvubuka yoyo ndoza kasecurity alert ako nako nkayisizaamu. Alright. Mukulu Emmy Katabazi amyuka owekitongole ekya ISO mu ggwanga James oba Charles Oluka. Yes, Charles Oluka gw'omumyuka naye nga gwe akola buli mugonna Oluka kifaananyi ono ye mukulu gwe bayita James Emmy Katabazi ono gwe bayita Emmy Katabazi ono musajja Munyarwanda ono oye Emmy Katabazi. Omwami ono atambula diaspora yonna ne Africa ng'agenda diffusinga buli kintu kyonna ekikolebwa national platform mwatadde oggula ba comrade okutiisatiisa okutta n'ensi ezimu oziteekamu butabanguko oyo gwe bayita Emmy Katabazi w'omusanga wonna mu diaspora totuula ne tuteesa naye gwe bayita Emmy Katabazi y'omu kuba yakolanga omumyuka wa ISO naye nga ono yawa biragiro byonna gwe bayita Emmy Katabazi. Mukulu Emmy Katabazi ntegezeddwako mu sources zange nti wiiki eno either weekend eno baku Monday ncha ojja kuba oyingidde mu ggwanga lya Butuluki era nga wagenza ku kitongole kya Chief of Military Intelligence bakuba obukadde 333 otambule nabwo ojje wano mu ggwanga lya Butuluki nti onoonyanze njala kugamba ekigambo kimu nze omu ku bantu abayise mu bizibu bitenkanika ate sikyatya gwe ky'omanya nti gwe oyagala kunfuna totawaana dabuze wammwe kubanga ojja kufuna obuzibu
amanya gabagamanyi bagamanyi amanya gayo mwenna abakulira iso semwai nabali ku embassy bonna babamanyi nabali mu luto yasooka okwagala okunkwata babamanyi kati naawe bakutegedde nangenzo okujja okuga ebigambo bino nga nabazodde okukola fa report ku mwami Gwera bakumanye kati mukulu Emi Katabazi sente zewakimye ku semwai wakadde 333 nga either oyingira lero bencha kumacha totegana ddaye wammwe tuina right eyogera ku nsonga z'ensi yaffe Emi Katabazi James Birungi Muhoozi Kanyarugaba Christopher Damulira Semateeka wa Uganda awe betu buli muna Uganda okwogera ku nsonga z'eggwanga temugenda kufuga bakasiru musa abaana mubawambi mubaforcinga okuwa obujulizi obukyamu bannayuganda mbafudde abasiru kubanga mumwajja kuwamba sijja kunenya bannayuganda abamu abeefudde nti ensonga z'eggwanga tezibakwatako ne mwagala mukyunyefu aboogera ku nsonga z'eggwanga zino njala kuga nti emyaka gye mbaddeko ku nsi Katonda gyampadde ginnyambye okutegeera ensi n'abantu naye ate tetugenda batya olw'okuba nti mutulugunya muwamba nedda buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero nasalawo nti ngenda kufiira ku mulimu nga Balubu obozo batoze amuless concerned ne nategedde nti ogenda kujja ne ssente wazijjeeyo era nga nfundikira mu kanyomero kano njala kutegeeza buli kikolobero kye mukola ku mwana yenna ow'enkyukakyuka kiri kulikolera kimanyikiddwa era mujja bisasula just budde nawe comrade aweebwa ensimbi mu diaspora ove mu struggle obulemu okwogera ku nsonga z'eggwanga ensonga ezo bagugano zoogerako zeekola zokka automatically no leero luli wange enkya lujja kubeera luwo bajja kusenda ku ttaka bajja kusaanya ebijja bye bajjajjaabo bajja kutta omwana wa ssenga wa kojja mukwano gwa neighborwo oba bajja kutta omwana wo ngoga politics tankwatako naye nga bamutta basajja bagwira Banyarwanda so mukulu Emi Katabazi James Birungi Muhoozi Kanyarugaba Museveni Ejineti abantu balina right eyogera ku nsonga z'eggwanga ffenna tetugenda kubeera badongo nga mututiisatiisa ekyo kikyamu era ndi wano bategeeza mwena bannayuganda ndi nze nganze omuntu naye saddaaka ndi wakufiira ku mulimu nga Balubu nzija nemba wa security alert nange nenjewaako naye nga nkimanyi nti nkyaliwo nga Katonda bwana nkuumi era obudde buna butuuse nga ndi wakuva ku nsi kuno Katonda ajja kuntwala n'ebyokutiisatiisa abantu mbikomye mulekeraawo n'okutta abantu awo tuvuddewo kati muyina kye mutaategedde kankibanyonyole omuntu otwalanga obudde n'obala ebyobufuzi ebiri mu Uganda n'obitegeera bogobogo si muliro akwata empola atuuka wala omuzannyo Museveni gwatuzannya munene nnyo amu temujja gutegeera tugezaako gubanyonyola wano munteekateeka namutayika gye batuula mu maka ga Museveni ne bateekawo enfuga emyaka 5 n'okweyongerayo eri mu bitundu ndowooza nga 75 ku buli 100 okuba ng'etuukirira naye ffe twagituulamu mu kugituulamu Museveni yessaawe nabayinza okuga nti yafiiridde mu buliri oba kikubanga emyaka gimugenzeeko bye mulaba atambula byonna anoonya mawulire akuba nti bamulaga nti akyaliwo naye ye taliiwo kyobamanya Muhoozi bantu bamukowa disaster tebamwetaagirako ddala kati Museveni kennyini abantu be yabejjirawo ng'abasuubiza okufuga n'abejjiro tewakyali muntu gwagenda kukola ki gwalina gwayinza kwesiga wabula ye kennyini okufiira mu ntebe kubanga akimanyi International Criminal Court n'abantu bangi bamunoonya nga bwe nabagamba nti abasajja bano batta Abaganda mu nsuku abasukka mu bukadde bubiri lwakuba bagamba betwala 5 lwaki mwamanyi Kisawovuga General Salimu Sale ye bwe yava mu nsuku bamwerawo sanction kye kyamwera sanction waliwo omuntu asobola okunyonyi lwaki Salimu Sale olava mu nsuku bamwerawo sanctions waliwo omuganda asobola okunyonyi lwaki Salimu Sale olava mu nsuku bamwerawo sanctions era lwaki omugenzi Frederick Regema yattirwawo n'atatuuka Rwanda mubadde mukimanyi kati kankibanyonyole 1 squad eyali yakulira General Salimu Sale ne yakulira Regema ye yali ensale mu kusaanyawo Abaganda basinga obungi n'Abaganda temulowooza nti abagenda Rwanda okuwamba Rwanda baali Banyarwanda ebitundu kaga ku buli 10 abagenda okuwamba Rwanda baali Baganda era tebadda babasinga babattira mu kkubo nga bamaze okuyingira
yensonga lwaki ye teyalutonda ono Salimu Sale tanyega kati yafuuka godfather kubanga bamanyi ebikolwa bye bakola babikola bakyali mu nsiko kati bali mu buyinza lwaki tebabikola bajja bikola mpaka kuwulira bubi kati mwina kye mutamanyi kankibanyonyole ngenda kusaba gwe comrade yenna eyagudde mu audio ezalinkinze tosharinga tozitambuza tokola commentary oba commentinga no please mwakikoze nenkuga temukyongerayo lwaki mpuliriza bulungi lwaki nkugamba tokomentinga toyongerayo ngenda kusooka kuga nti voice note obaliko audio ezo nfu njingirire n'ekigendererwa ekyaki revolution gye tulimu yaffe eri non-violent tukkiriziganya ffenna yes amu ne bajja bavuga nti okujjako Museveni weetaaga emmundu si bwe kiri nti yes so Besigye amaze ebbanga yava mu kifaananyi ky'ebyobufuzi yes are we together yes bakusigira ekifaananyi nti Besigye ayina pulaani B gy'ataasobola kubeera naye mu myaka egyasooka bagikulaga kati olw'okuba nti Kyagulanyi waali is unobstacle teriyo amuziddiira oba muzungu yenna ayagala okubeera involved mu kujjako gavumenti ayinza kubeera recorded audio neziteebwa kabeere wa CIA kabeere wa Mossad kabeera ninno taliyo kozesa obwongo bwo mu international laws ebagita expeditani ogwo musango kuba kwetaba mu bikolwa ebyokwagala okujjako gavumenti z'ensendala expinoje bagwita expinoje ogwo musango basobola okukima mu nsi yo gy'oli bakuwaabya kati gw'osuubidde yabadde ayogera musiru yali tayogera bafumbye enfumbe mu nkola ya AI gw'okulozesa ekifaananyi nti omwami ono kati yalina image gye mwagala bamuzza mu kifaananyi batya banyabo ne bassebo Museveni ne banne baali tebakisuubirako nti bajja tuuka wano okuba nti waliwo omuntu omuganda abatuulamu